Museveni banne okugoba ku polling station balina okukyusa etteeka eryo. Mu kukyusa etteeka eryo Electoral Commission erina okusazaamu okulonda mpaka ng'etteeka likyusiddwa erigoba ku polling station. Naye baba tebalisazizaamu, baba tebali implementinze oba lyapugradinga buli munnayuganda etteeka likakatako. You are under the law. Museveni kiriwa kiwanuka Muhoozi Kainerugaba etteeka lyebogereramu teririiwo. Ffe tuli mu mateeka, so katugenda okulwanira mu mateeka okuprotecting obulu bwaffe n'okulwanira obwetwaze bwaffe. Museveni agenda kulwana ng'alwanira wabweru w'amateeka era ng'amenya amateeka. Kati mumanyi omubbi agaba nangwala, w'osanga omubbi okuba mukube ebisigadde Katonda yalamula. Ffe tuli mu mateeka, tugenda mu lutalo nga bagenda mu lutalo tuli mu mateeka. Abagendo tulwanisa tebali mu mateeka, mukitegedde bulungi. Lawrence nsaba Mr. President ku campaign trail zonna z'ogendako gw'olina eddoboozi erisembayo tegeeza bannayuganda nti tuli mu mateeka, okuuma akalulu kiri mu mateeka, tewali tteeka lyetumenye. Abantu bagende balonde bangi mu bungi era tebava ku polling station. Lwaki? Bano bagamba nti bw'omala okulonda va ku polling station wano bakozesa omukisa gw'okubba obululu. Ekirala bw'ogoba abantu ku polling station nyinza okuba nga nasenguka nga nali mbeera mu Sserwanga ne sikyusa we nnondera nga mbeera Kawempe. Kati ngende mmala okulonda mu Sserwanga ku makya nzireyo Kawempe ate ninye taxi nve Kawempe nkomewo. Abantu bangi bali mu mbeera eyo nti buli mwaka beera programu empya bakyuka ne bava gye baali balondera ne bagenda bazimbe wano basenguka. Kati omuntu abadde alonda mu Kampala Central nkati yazimba Mukono, omugamba olumala okulonda dde Mukono. Omuntu abadde alondera Makindi nga yasenguka naye ng'akyalondera Makindi, amala okulonda okuva Makindi addeyo nate toli musiru. Oli musiru nnyo. Mr. President ngenda kusabulira gyogenda n'akawungezi ka leero kutandika enkya. Challenge kiri wakiwanuka, challenge Muhoozi, challenge Museveni, challenge Chairman of the Electoral Commission atubulira under which law which prevents people from protecting their votes. The law states that all voters are mandated after voting to stay away 20 meters from the polling station as a method of protecting their votes. Nyandi Yosoferi wagamba mu bigambo by'ogwe kennyini ne baminisita nti Kyagulanyi yakubba miliyoni 2 ez'obululu. Kati ate ogaana otya abantu okuuma akalulu kaabwe wagamba nti baakubba? Tulabanga mweyiwa amanda mu mbugu wagamba Kyagulanyi yakubba. That means walina okubeerawo tight security y'abantu n'aba NRM babeerewo nabo ku mawululu nebubba. Nyanda gwe kennyini wagamba Kyagulanyi yanziba obululu miliyoni 2. Kati the only way to protect your vote is to allow people to be there to witness the electoral process. Bakalonde, bakakuume, bakabale, bakalangire, bakabba tutandikiraawo. Kati ani agenda okubba miliyoni? Temulanga mukola ebintu muri advanced psychology nga temutegera. Museveni kennyini mu bigambo bye yagamba Kyagulanyi mubba miliyoni 2. Kati bwe tugamba tukuuma obululu oleme tubba naffe tuleme kubba, kati ate lwaki oga abantu baveewo? Ffe tugamba mwatubba gwe novuga twakubba miliyoni 2. Kati ate the only way to protect those votes is to keep voters around 20 meters away from the voting station. Kati gobwaga twakubba miliyoni 2 waki tetubeerawo ffenna n'ababo ne babeerawo ne tukuuma obululu babulonda ne babubala ne tuvaawo ne tugenda nga tutegedde ani awangudde? Okiraba otya mukulu? Nkiddamu protest vote eri mu mateeka. Kalonda oveewo teri mu mateeka.
kino mukikeeza ku social media. Protest vote eri mateeka. Kalondo oveewo tekiri mateeka. Kubanga protest vote ngenda kuuma akaluka ngenda kulonda nkakuume bakabale. Etteeka bwe bw'eŋŋamba wano mu constitution bwe liŋŋamba genda olonde kakuume bakabale bwe bakabba otandikirawo. Nze ekyo kiri muteeka wabula kalondo oveewo tekiri mateeka. Njala bakiwandika mu comment section. Protest vote eri mateeka etya genda okalonde okakuume bakabale o celebrating bwe bakabba otandikirawo. Ffe tuli mateeka kubanga etteeka litugamba tukakuume mu meters 2 kuva ku polling station. Wabula londo oveewo tekiri mateeka tekiriyo mu kiwandiike waawo. Tekiri waawo mu kiwandiike ku peegi zammwe zonna. Protest vote is under law. Vote and leave is against the law. Vote and leave is unlawful order. Teri kuvaawo. Mr. President nkwagaliridde. Bwa manifesto okomye giso mu lwaliro nga kyolina otegeeza bannayuganda nti bali mateeka okuuma akalulu kaabwe kiwa kiwanuka talina mateeka mwasinziira. Wulira omusajja bw'ayogedde ono. Wulira ayogedde ono kiriwa kiwanuka. Ye Attorney General government ya Nyandwe jukira naye record okusinzira ku zenda soko okufuna ne muleka jole jokiwanuka jajjawe naye nsibu mu Tanzania yava. Jukira abanyarwanda basinga obungi bwe baava e Rwanda bayitirako e Uganda ne bayitira e Rwanda ne bayitira Tanzania. Nono naye waakabano. Njagala owulirize omuntu akolera gavumenti oba eggwanga alitaputira amateeka byayogera. We are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honorable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. The question I asked was very specific. The CDF said, go home. He didn't say, stay within the distance that is prescribed in the law. He says, go home. That's the question I asked. Attorney General? Right Honorable Speaker, Honorable colleagues, I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. Thank you. Okiwulidde ekintu ekyo. Kati mbadde nkyabaliramu ebintu bino kanyongere. Kati mbadde nkyabaliramu ebintu ebyo mu biwandiika ku social media. Protest vote eri mateeka. Genda okalonde okakuume bakabale bakulangire o celebrating obakabba tutandikirawo. Wabula kalonde vaawo teri mateeka. Vote and leave is unlawful act and it's against our national constitution. Vote and leave is unlawful. But vote and stay 20 meters away from the polling station is lawful. Londa vaawo meters 2 eri mateeka. Vote and keep away 20 meters from the polling station is lawful. Vote and leave is unlawful. Against the Constitution of the Republic of Uganda. Let no any fool intimidate you from your constitutional right. Tebayo musiri yonna kubuzaabuza simanya Attorney General linge bya byenkoko. Attorney General teekeddwa okubanga omanya amateeka. Njagala tegeeza public billions 2 ezabbibwa okuleeta obumu obw'ekiyaayi oyo omwami y'omu ku project eyo.
yensonga bakipinga gains zaabwe is among the culprit ababba sente z'omusolo ku purchasing biometric voting scan system is defending Museveni's family. Kubanga ngamba otya nti oli Attorney General nga tomanyi mateeka. Kibatya mukitegedde kye mbagambye. Bw'ovaawo bagenda tubba akalulu. Bw'obeerawo teri agenda kubba akalulu. Kuba kigenda babira kizibu nnyo okugenda ku ttale ssente oba ku district wali returning officer okulangira ebivudde mu kulonda nga bifu nga mmwe mulina results zammwe. Baagala kutubba akalulu nga batugubye ku polling station ekimenya amateeka mbage tugenda mu lutalo olw'abali mu mateeka n'abamenya amateeka. Resolution yabwe yabadde tufinding a solution ya protest vote yeno kubagobawo naye nga tekimenya mateeka tekiri mateeka. Attorney General kiri wakiwanuka zuuku kogenda ofuuyise ng'obudde bukyali kubanga byoyogera tebiri mateeka. Etteeka ly'Electoral Commission lisoma nti bw'omala okulonda va wolondedde meters 2 otuulaawo olinde mpaka we banaabala akaluluko. Terisomaako nti bw'omala okulonda vaawo nedda etteeka mulikyuse mulyoke mwogere statement zammwe. Bwe mba temulikyusizza muleke abantu exercising rights zaabwe. Kino gwe kennyini wakireese ne banno ne mukiguza mu 70 it is applicable under which law. It came as a rumor via some army generals before it was your boss Museveni who came and stated that angende mwaka yivunze ndekana na mu video zange mba nazo Nyange Soferiti bahabulwa where are you lindako aha ono mukama we yasooka yajja bwati. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. Regarding the vote rigging in Buganda and Busoga in particular in courts, regarding vote rigging in Buganda and Busoga, the areas basinga okutya agambye by the opposition. Kati wogamba nti mu Busoga ne Buganda babbira mu akalulu lwaki mugoba atabakakuuma okuwala okubba akalulu tugenda mu maaso bano mbeesobolera. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjoli abalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a jinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. There will be no manual voting. Tewajja kubaawo okuba kalulu. The voting will be manual. You osura maka akalulu but bamaze okukakasa nti yegwe. Tujja kuba tusobola okuteekamu akalulu kaffe naye nga osooka kuteekamu kinkumu ne bakakasa nti yeggwe yennyini ali mu register. So bano aba opposition okuba
they would say they work with the Electoral Commission. Bano ababadde babba obulula b'opposition badde bakolagana n'akakiiko k'ebyokulonda. They say the machine cannot work. Bagamba mbu ekyuma tekikola. We just vote like that. Nti tumale galonda kubanga ekyuma kiba kifudde. We are now saying if the chuma is not working, suspend the elections. Katugamba nti ekyuma bwe kiba tekikola sooka oyimirize okulondesa. So this game will end. N'olwekyo akazannyo kano kagenda kukoma. And intimidation. N'okutiisatiisa abantu. Like in Kampala. Nga mu Kampala. That's why some of the opposition people have been picked up. Yensonga lwaki ab'opposition abamu bakwatiddwa. You will hear them in the courts. Mujja bawulira mu mbuga z'amateeka. So, although there was some politics, but I think a lot of was just cheating. Wadde nga waliwo n'ebyobufuzi naye n'okubba kwali kungi. So, Nyanda Yosoferi tibahabulwa alutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yali tamuzizze ensanga bisibe na nyini kabuyonje tambula. How are you? Let me hope you are doing fine, but I know you are not fine because you are intimidated due to the fact you know that the time is up for you and your entire Tusi family. Abaganda tugamba de budongo budde butuuse. Nyanda Yosoferi tibahabulwa mudde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse. 250 master program mugenda gyesanguza ng'ebikooko makubanga bannayuganda bazuukuse. Munnange ebikola ebyakalogo kalenzi walowooza nti bigenda kutaasa emyaka gyonna naye abalogo abasinga obungi babayita Baganda. Omuganda mulogo gwalowooza nti wasibaga n'okwata empewo za Buganda n'oziteeka mu katuuliroko n'oleeta abalogo bonna n'obateeka mu ggwanga bakologera emisana n'ekiro. Muganda wange tulogolola. Nyanda Yosoferi mpozi abadde akukubira ebitabo yagambye atya tannakutegeezaako nti bw'ologa tebikyakola. Ngera kutegeeza Nyanda Yosoferi ne batuusi bannammwe mudde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuka mubbye musse munyaguludde buli kimu obudde butuuse. Wano wenkugambira vidiyo eno gye wayogera ne bakuggira mu bulungi nnyo ebigambo n'ogamba nti singa ekyuma kigaana okukookolima okulonda ng'okulonda kuyimirizibwa omuntu yandikubuuziza mu tteeka ky'eppandiike mu ssemateeka wa Uganda mukulu. Abantu abasinga obungi mu Uganda balimi bakeera ku makya ne bakwata obusimu wattu ne bagenda banoonye ekiguli amagala eddiba n'okufuna ekyokuzza eri olubuto. Ebyenkumu byabwe bye tuyita fingerprints munnange byasiimuuka biggweredde mu ttaka saako ne ku miini gy'enkumbi oba obusimu. Singa jjajjange agenda mu maaso genda okulondesa akuuma ako ne kamugamba waayi nga tetukuziga ekyunkumu kyo nga kyasiimuuka. Mu Kampala wakiso abasinga obungi bammeekolera jange bakuba ebyuma basika nzigi za takisi ababikya holding bakola emirimu emikakali ennyo ebyenkumu byasiiwuuka dda byavaako kati munnange bigenda basoma ddi. Okwo si kugenda okuva protest 14 ntufu gye twagala ng'omuntu omugambye ekyuma tekikusomye. Gwe kenyira oga nti okulonda bwe kutuuka nga ekyuma tekisoma abantu bakuggyamu okulonda tugenda kulondera mu tteeka ki. Kale Nyanda ojjala kutegeeza ebigambo bino wammanga nti essaawa zino okunamira muzibe tajja kutegeera ffe tulaba kwe kubanga okunyigira mu nzikiza. Tugenda mu protest vote kubera mu mateeka mwe temulina tteeka lye muyitamu kwogera nsonga zino. Okitegedde bulungi? Kati Abaganda bulijjo banyooma njagala tegeeza Abaganda mwenna bakeera ku nsozi mu mbuga ne mukuma ebyoto ne mulogolola biga. Abadde akubira Museveni ebitabo mumumanyi. Kana akasajja akampi akalinga ng'ekiro kya sabbuuni akasiraamu ako. Kamugambye muzeeyo manyi nti tukuba ku netiwaaka tezikyatuddamu kiki ekiriwo. Tugeza okubira bannayibba ko netiwaaka tesoboka era omukalaba kwa baga nti kagenze Iran kagenze kunoonya abalogo be Iran bokayambeko ku Museveni. Ne bw'onoogenda e Iran tolina mukubi wa kitaba agenda singa kugobadde ne baba yagenda netiwaaka yavuddeko kitegeeza internet yavuddeko ey'amalogogo. Mbwali wiringa osindika kasajja kagenda e Iran kanoonya abakubi bitaba bakambwe netiwaaka bwa yavuddeko mu Uganda nga netiwaaka yakweganye tulina kyogenda kukola. Aho mutegedde obulungi nnyo. Gwe bulijjo ogamba ogw'osinga obulungi Abaganda okusirika tubayita basiru. Omuganda salambwa
likuleka ne weemola n'okola byokola ne likuwoninga n'osirika okusirika loza nti bategeera bulungi nnyo just bakuwakadde baasooka baagale bamanye omuntu gwe twasenza atulooleza ki yajja mutima bulungi ng'atwagala twagaliza oba yajja n'ebigendererwa bakimba kitegedde tokyalina muntu ategeera muganda gw'ogenda kubuulira nti Museveni yandi bakukooye olinga kikeeto kya binyeebwa abaganda bakukooye olinga kikeeto kya binyeebwa ate okimanyi nti omuganda bwakukyawa asinga n'abanja akuwerekedde gw'owala nedda enjogero gimanyi nti akuwalana bw'awerekera akubanja gujja bagira kati abaganda tukukooye tulinga ekikeeto katojja kitegeera jjukira nti gyoyitewa mwe bakugoba nojja mu Buganda ne bakkingiriza mpaka olwalo kati ate abaganda obataddeko embeera obamanyi gwe obamanyi gwe tolowooza nti abaganda basiru si basiru bamaze okutegera who the hell are you what is your mission kikyobalowoleza na kikyobakoze okyalina kyosobola obagamba katojja kitegeera ate osize ensigo embi sime bwogenda kuleka bazzukulu siba wanvi balinganga onjava ekongo simanyi ogenda kuleka baana bo siba soboka olubalinganga emirambo egiva Tanzania simanyi ogenda kuleka bantu bo naddala abeesowoddeyo okulaga nti balina amaanyi nsaasire kizezengere ekirina otuswiriri ekyogeza amaanyi as if nti balina obudde temulina budde the only option you have is to apologize to Ugandans then you leave power buli kintu kibeerako entandikwa teri kintu kibeerawo forever teri kintu kibeerawo forever buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero mwe mwalowooza nti mugenda kuzingako eggwanga abantu bagenda okuzuuka ng'ekintu kiwedde no in the middle of nowhere God brought Robert Kyagulanyi Ssentamu mwe mwatula mu mission mwagamba no ekintu kiwedde ne mulira kisinga from nowhere kanaga Kyagulanyi atudde magere nkuyita zuukuka okusinzira bwenda b'Abannayuganda basinga obungi bali mu tulo babafuluuta abalala bakkuse nnyo bali mu kkuba mukka abalala baalya ne bava ne mu kulya ne batandika n'okuloota muzzukulu wa Kayira Gaajula atudde mugulu mu ssingo zuukuka nali nakuwa obutonde bwo nga weekolera ensimbi nkimanyi obadde ozirina naye kyekiseera ozuuka otaasa eggwanga manyi ogenda kuyita mu buzibu bw'ekika ekyawaggulu wabula njagala kutegeeza nze yakubamba ku nsi nze nsinga okukuuma ogenda ssanga obuzibu bungi nnyo nekyogenda okulwanyisa tebagenda kitegeera basinga obungi wabula bajja kitegeera gye bujjako mpolampola nti gwaliko omukisa gwa Katonda n'okuzuukusa abaali bebasse nkimanyi abamu bagenda kunyooma nkimanyi abamu bagenda kulaba nga atasaanidde naye olowooza abasaanidde waaki tebalina maanyi g'olina yensonga lwaki yasituka bw'atyo najja eyali yeeyita ow'amaanyi kati ate nga luli yali awaatisa kambe wattu ajjayo mbazzi embazzi bw'alabye tekoze ajjeyo tulakita nga yeeyina okuwaata kitegeeza nti ebyalagulwa bituukiridde mukulu Nyandi Yosoferi kasajja katono okanyomera mitala wa mugga ate watutuga nti linda kiggweyo fumitambo obo kati kyekiseera modde wamwe ng'obudde butuuse katusooke tuddeko wala kiri nkimanyi mukitegedde kyebalwana baagala kubba kalulu kyemba mbategeeza nti mu kubagamba okudda ewaka nga mumaze okulonda bapulaninga kyetuyita local down nga bagenda kuba blockinga kati kyenjagala musooke mutegeere mwenna kyembadde temunategeera bano kugamba kalondo oveewo bapula bwogenda tebagenda kukiza kudda ku polling station
bagenda ku deployinga bakawura mbo bagenda ku deployinga amaji nga kibadde bakola mu campaign trail za president ndi ba blockinga n'abantu abandize ku rukungana werubadde ekyo ba planning okukola lockdown kye ba planning okukola era mugenda kirabako kye ba planninga ye solution yokka gye balina kuba bakimanyi nti bamenya amateeka nti bwe mudda amayumba gammwe bateekewo lockdown okitegedde bateekewo lockdown bano kye bapulaninga ekiri against the law obutadda ku polling station omukitegedde bulungi Attorney General Kiyowa Kiwanuka bamusindise kujja kukatiriza mboozi za Muhoozi ate nga yali mubenyi w'amateeka okitegedde bulungi nnyo y'omu ku ba beneficiaries aba billions ebibiri eza biometric voting scan enfu etaliiwo okitegedde bulungi nnyo so omutegeeza omwami oyo Kiyowa Kiwanuka ne banne nti wadde amateeka twasomako matono etteeka ekkulu ennyo lyakukyusako kulembeze litugamba kalonde osigalewo bakakuume nga wooli tewali tteeka litugaana kubeerawo okujjako Kiyowa Kiwanuka ng'otegeeza mukama Onyandi Yosoferi ategeezera to commission ekyuse etteeka balize mu parliament naye ate balina kusooka kuyimiriza kulonda bakyuse etteeka liryoke libeereko mutugobe ku polling station ekitali ekyo terigo mugenda kujja ku polling station musaaga tugenda mu lutalo oluli mu mateeka nga tulwanyisa abaagala okumenya amateeka teri kibira kye tugendamu ekibira kyaffe kya protestive vote ng'ate kiri mu mateeka tugenda kufaafaagana nammwe mpaka kuwulira bubi mukitegedde bulungi nnyo kyekindeesera bategeeza n'okutiisatiisa okusinga obungi bwe kutyo nyongera okubaddemu bazanyira akatambi kano mukategeere kano ebigambo musajjano byagenda okugenda mbadde mbagamba omwezi mulamba Most of us we know that the Electoral Commission is not in charge. The Electoral Commission is just another ceremonial body. Probably their job is to announce the dates. I don't think that they understand even who is in charge of the voter register because I've never understood that you have. Yes, let me tell you. It's the Electoral Commission that has been registered. So is there a voter register? Have you seen a voter register? We are told there are. You are told by who? 22 million voters. No, but have you seen the register? So I'm telling you that you can't have a statutory body, constitutional body. It works for 5 years. In this case, more than 5 years, and you are having elections just a few days away, and they don't have a voters register. If you listen to President Museveni, you hear him talking about the biometric verification. I actually think President Museveni and his group, they have their own voters register where they have that, where they're going to apply the biometric verification, because Byabakama does not talk about it. It's nobody Museveni who says we are going to use the biometric verification, and if you don't pay attention to those kinds of contradictions, then you will deceive yourself that the Electoral Commission is in charge of these elections, which I think they don't. Who is in charge? Probably State House. I even saw a report, I think, by one of the media people, basically, where said the procurement of the system to do biometric verification was done by State House. And in that report, they were even listing the people who are involved in the procurement. Now, if you have an electoral commission, why would the State House be, or even the people close to State House? Because it may not even be State House as an institution of state. It may be people within State House. This is the president himself saying we must have biometrics, and he goes out of the way to ensure that the biometrics are actually. That's not his job. That's not his job. He's a candidate, so he has no business procurement election materials. He's an interested party. He's a candidate. So when you see him do that, it's basically he's the one who is in charge of the elections, and that's why normally when you have and it's not only him, because it's across Africa, all these rural. Mwina kye mumanja ono musajja simumanyi bye nabagamba mwezi oguwedde na guno
mumanyi simumanyi mwina kye mumanyi kye sibagambye Simon Byabakama mbereju nkiddamu Simon Byabakama mbereju si yagula ebyuma ebya biometric voting scan system State House yabigula ngeyita mu kiriwa kiwanuka Karugire olya kiriwa kiwanuka Karugire Odrick Rwabogo Museveni kenyini Janet ne Salim Salene Muhozi bebagula ebintu ebyo kati mbereju Simon Byabakama otugamba otya mugende tugenda kunoda biometric vote scan nga procurement yakolewa State House refugee camp ya Museveni aniko musiriwaza mwenda mwe Electoral Commission yandibadde egenda nga yo nekola procurement okugula ebintu ebyo so State House ne statement Museveni giyakola mu so mutandikwa yakola nsobi to expose himself that is the man behind all the biometric system voting scan under his family. Kankudira Museveni nkudemu nono mwami ono Nyandwe. Regarding the bad voting in Buganda area and Busoga, ekisembayo ku nsonga eno ey'okulonda obubi mu Buganda ne mu Busoga, you should not blame our people so much. temunenya nnyo bantu baffe. There was a lot of cheating by the opposition. Waliwo okubba kungi eri abawakanya gavumenti. They stole 2.7 million votes. Babba obululu obukadde 2.7. We have got this information. Even recently in Kawempe, they have been stealing all the time. Kawabe wano jjo lyabalamu e Kawempe ebbanga lyonna babadde babba obululu. That's why this time yensonga lwaki ku mulundi guno we are not going to vote. We are going to vote only with biometric. Ku mulundi guno tugenda kulonda na kinkumu. Anybody without a jinkumu will not vote. Omuntu yenna ng'ekinkumu kye tekirimu talina kinkumu tajja kulonda. Kati Simon Byabakama mbereju ideringere pere muwadolo atamudda mu italinya ye mbereju Simon Byabakama State House teina mandatory oba buyinza bugula byuma kulwa Electoral Commission yensobi gye mutamanyi nabagambe tulina emisango girina olubutu ate girimu abaana balongoza bane musango balinga 10 emisango already giriwo nga givunaanibwa mbereju Simon Byabakama Nenyando Yosoferi ne NRM jiri buto jiri mu obwana nga 10 before even elections kati gwe Simon Byabakama mbereju azini mbereju Simon Byabakama damu otaliko kujja ku TV ne bugalu bingi obwekiyengo butadde wano botutiisa mu vote and leave nyoko mujja tulira kimafia kanzire munzanye eddoboozi ly'omwami ono mukakase mbadde mbagamba byonna nti ekireeso ono We are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. And lastly, Right Honorable Speaker, no, the military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. All right. The Attorney General Chiriwa Kiwanuka. Today you've clarified that it's not true that UPDF took over the electoral process. The Constitution of Uganda under Article 209 states clearly that UPDF is supposed to protect all borders of the country. And UPDF is not allowed to interfere with the internal affairs, more especially in election period, where Ugandans decide who to lead them. So if you, the Attorney General, denying that you haven't yet seen any kind of UPDF and SFC soldiers on the streets of Uganda, beating, kidnapping, torturing indigenous Ugandans, so what are you doing in that office? That's my first question. You mean whatever is posted on social media, whatever is printed on mainstream media, whatever is spread on mainstream, most especially TVs, you haven't yet witnessed anywhere
UPDF, SFC, beating, kidnapping Ugandans, blocking candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu anywhere in Uganda, the Attorney General. Kambadde mu ka video kano tugende maaso akono guy mbagande simu manyi nze byange badde nzibaga ebbanga lyonna ngamba bule ne bane babege bwakino ulira. Most of us we know that the Electoral Commission is not in charge. The Electoral Commission is just another ceremonial body. Probably their job is to announce the dates. I don't think that they understand even who is in charge of the voter register, because I've never understood that you have. Yes, let me tell you. It's the Electoral Commission that has been registered. So is there a voter register? Have you seen a voter register? We are told there are. You are told by who? 22 million voters. No, but have you seen the register? So I'm telling you that you can't have a statutory body, constitutional body. It works for 5 years. In this case, more than 5 years, and you are having elections just a few days away, and they don't have a voters register. If you listen to President Museveni, you hear him talking about the biometric verification. I actually think President Museveni and his group, they have their own voters register where they have that, where they're going to apply the biometric verification, because Byabakama does not talk about it. It's nobody Museveni who says we are going to use the biometric verification, and if you don't pay attention to those kinds of contradictions, then you will deceive yourself that the Electoral Commission is in charge of these elections, which I think they don't. Who is in charge? Probably State House. I even saw a report, I think, by one of the media people, basically, where said the procurement of the system to do biometric verification was done by State House. And in that report, they were even listing the people who are involved in the procurement. Now, if you have an electoral commission, why would the State House be, or even people close to State House? Because it may not even be State House as an institution of state. It may be people within State House. This is the president himself saying we must have biometrics, and he goes out of the way to ensure that the biometrics are actually. That's not his job. That's not his job. He's a candidate, so he has no business procurement election materials. He's an interested party. He's a candidate. So when you see him do that, it's basically he's the one who is in charge of the elections, and that's why normally when you have and it's not only him, because it's across Africa. All these. Mu Luganda olutuufu tugamba Mbereju Simon Bakama ne mukama w'ennyanja osoferi kibakola kibayita MPC okuwooza akatale. Kibayita MPC okuwooza akatale. Era bwetumala twogera tugamba nti Mbereju Simon Bakama ne Museveni Salim Saleh saako Muhoozi Kainerugaba kibakola bakiyita gadibengalye watu nga Mabuja etunda omuzigo nti watu bwe bunaadiba nja gwegayira ngulye abasigadde obonje nga temuli interested. Nga ngenda ku kitundu ekyokubiri kya video eno ngenda kusaba buli candidate wa national platform nga toli compromised. Kyekiseera mutandika okuba statement ya Nyando Yosoferi eya Muhoozi eya Kiriwa Kiwanuka ze batandise okuba okutiisatiisa abantu, okukuuma akalulu kiri mu mateeka, Kalondo oveewo tali mu mateeka, okujja nga mutugamba nammwe mukola ne Museveni, okujjaku nga mutugamba nti mukola ne Museveni, yessaawa mutandika okuba ekintu ekyo, kubanga abalonzi balinze mmwe mbategeesi kyemuzaako kyekyo. MP yena tavaayo kondeminga Kiriwa Kiwanuka, kansala yena tavaayo kondeminga Kiriwa Kiwanuka, oba mwenna abenkyukakyuka nti muvaayo kondeminga Kiriwa Kiwanuka, muba bawadde jakapooti ekyo bayita intimidation pro max outra, kubanga diddiga ekintu kyamwokyeza. Museveni kwe kusindika Kiriwa Kiwanuka omubbi abali mu ddiiru y'okugula ebyuma ebyo. Ebyuma State House yabigula, Kiriwa Kiwanuka ali mu ddiiru. Byabakama bamuleetera buleetezi ddiiru n'afunako portion. Awo tuvuddewo. Tugenze mu maaso.
nabagamba wano zena soko ku breaking amawulega yaliko speaker wa Uganda Rebecca alitwala Kadaga nembagamba nti bamuddusa okuva mu makage bamutwala mu case clinic awe Nakasero nga taakese taasulewo ne basoka bagasirikira okumala ennaku 2 Naturally, unfortunately, gavudde mu social media, which is okay. Tumusabira suke bulungi nnyo ali mu ggwanga lya Kenya ku mulirwano mu garaji ya Gakani International Garage wali mu mokanikera balabe nti balasobola okudda engulu oyo asooka owokubiri abadde omwogezi w'amagye Felix Kulimbaje ali eyo naye mu garage bagezaako muzza mu Ssekabuzooba bagezaamu muzza mu pistoni naye nattinga zaanaabuuka Felix Kulimbaje naye ali eyo mu garage bagezaako mokaniko muzza mu pistoni amuzza mu Ssekabuzooba ne biziiza ne natti bwe bateeka natti ne Ssekabuzooba wanaabuuka ebintu bingi ziyitako buyisi mbeera yo tewoomya Nakabululu nga wetwogererwa okusinziira ku Liable Sources secretary office agiwereddeyo mu katandaalo ka garagi n'agiwa Chris Busiru yagenda okwogerera amagye okuva n'olwaleero musabe nnyo kubanga ayinza obutaddamu kwogerera amagye nga Chris Busiru olwaliwo wadde office mutereevu olw'okuba nti Kulimbaje ali mu garagi bagezaako omugeza muteeka mu Ssekabuzooba naye obanyola Ssekabuzooba ogiteeka natti eyitako buyisi tekwata lwebateeka piston oluteeka mbooti tekwata eyika buyisi tuse bagambye nti tulete Chris Busiru taking over office so kuva n'olwali temugenda kuddamu kola Felix Kulimbaje ng'ayogerera amagye agenda kubeera Chris Busiru era office bagimuwadde mu butongole akwate mugenda kira mawulire wonna so Chris Busiru yagenda okubeera nga yazze mu kifo ekyofiisi yagiwaddeyo kati naago nga bawadde njagala kugenda ku mawulire amalala nawo tuveewo mwagala mbannyonnyola tuli ku serious matters mwagala nnyo ebintu bya violence ebintu bitakwatagana sijja bibagamba sijja mwagala nnyo ebintu ebitakwatagana kale tuli ku nsonga za ggwanga kati waliwo olutalo sematalo olugenda mu maaso waliwo olutalo sematalo olugenda mu maaso luyinza otutwala obulamu bw'omuntu temwewunyanga mukedde ku macyanga mavi ya kuku avudde mu nsi temukeera ku macyanga mavi ya kuku bamujje mu bulamu bw'ensi eno waliwo olutalo wakati wa mavi ya kuku n'ennyanda esoferi ne famire yaabwe jjukira omugenzi Idi Amin Dada Allah muumuze emirembe gyali e Saudi Arabia gavumenti bw'ekyuka nja kweyamu okukola enteekateeka yonna ezza Amini yo nagyeyama kati Amini bwe yali ng'afuutula magulu meeru omuli abayindiyindi abaki bonna ssente zaabwe zibasasula n'ebintu byabwe ne bagenda nga basasuddwa Nyandwe mu bubbi bwe Promax najja n'agamba eggwanga nti Amini yasasula abayindi nti era abayindi ebintu byabwe agenda bibaddiza era n'abibaddiza naye nga tabibaddizizza abayindi bonna abali mu Uganda bapangisa bonna bakimanyi nti Amini yabasasula kati okubazza yabazzanga bapangisa okuddamu okukola ki okuddamu okubeera mu bizimbe n'obitambuza bapangisa kati ku bintu emu kubaali mu gavumenti omwo ne faamu y'enjeru yali part of the government farm naye nga baali bagitutta abayindi nga bananyiniyo kati olw'okuba nti ye Kayindo Tafiire yali mu gavumenti ng'amanyi nti njeru farm yali ya gavumenti nga abayindi baali bagiwa wakolizi ye kennyini neyeddiza faamu eyo yagyeddiza mu buyaaye naye nga yagezaako teekamu ku mateeka atya yanoonya bamagulumeeru abayindi abalina liizi eyo n'anoonya generation zaabwe zonna n'azifuna ne bamukolera endagaano nti bamuguzizza ye na processing ekyapa n'akifuna kati bamuprocessing ekyapa n'akifuna yeso lwaki abadde abeera n'ettaka eryo ng'alikozesa naye nga yakola ki teyaligula tebalimuwa mu mateeka yakozesa chance eyo kati Nyandi Yosoferi olw'okuba nti Kayindo Tafiire abadde ng'avaayo ng'alumbalumba yabagandiza kino tekijja kukola nga omubazanya emizanyo gyabwe nga tekinyiza Nyandwe kati Nyandwe faamu eyo agyagala
kati olutalo luliwo nti mavi ya koko Kayindo Tafiira bafuukidde ekizibu kati ne Museveni yagala mulaga nti yaani yekagujje kati bali mu lutalo era bagenze mu kooti omusango ne baga Kayindo Tafiira takalina mbukyamu Museveni ng'akozesa amaanyi ge mu judicial kati Kayindo Tafiira ataddeyo okujulirako mu kooti okulaga nti yenna nyine ttaka mutuufu kati gye binaggwera muyinza okuleka Kayindo Tafiira nga muyamba Denisa kubanga ettaka liri mu strategic area Nyanda alyagala n'okulaga ono nti yalina amaanyi kuba badde atandise bamanyira nga amanyira mutawani we kati kirimu influence yamu kubanga mavi yakuko takolagana muhoozi yaganze sifuge abaana bato kati mugenda kulira tabbu eri awo essaawa yona muyinza okuba bamuyamba Denisa oba ekintu kyonna naye ng'olutalo lw'amaanyi nnyo luyinza okuvaamu ekintu ekinene so Kayindo Tafiira ku bintu by'ettaka awo bali wi waliwo olutalo lwalwo luli wakati wa Nabbanja Janet Mukama Museveni bannamba 7 bannamba 5 Nankabirwa ng'olutalo luno luli bwe luti luva ku masannyalaze gammwe Nankabirwa y'omu ku bamafiya badde baddukanya ekitongole ky'amasannyalaze Nabbanja naye umemu bwegenda nga kusaba minisita Nabbanja n'afuna interest okumanya endagaano zonna z'amasannyalaze zaali zitya agenda kizuula nga amasannyalaze mu Uganda gabaddemu abafere bangi mukazi wattu n'akola lipoota n'agiraga Nyandwe nti abafere abaagoba kampuni ya umeme ate bafere bamu baagala okufuna contract empya n'atamanya nti abafere abo ate bali mwani ne Janet mwali kati Janet olw'okuba nti ennaku zino Nyandwe ali mu campaign Janet bwe yakimanyako nti Nabbanja amaze obbalabisa Janet n'atuma muwala we n'atambula ne Museveni agambe kitaabwe nti tulina interest mu masannyalaze ago omwana ategeeza kitaawe kati kira agenda okwetegereza empapula nga muno bitakwatagana yeesongola tebanafuna muntu mutuufu agenda tola amasannyalaze ago ne kati Janet agudde olutalo ku Nabbanja saba minisita okubalemesa okubba amasannyalaze nga ate eri abadde akulira amasannyalaze ago yabadde Mukama Museveni bannamba 7 namba 6 oyo mukazi Nankabirwa kubanga seri zalina zitokumukango bukolwa kati yabadde mu system z'amasannyalaze okubba n'okukyanga bannayuganda essente zonna kati waliwo olutalo newe bibakayanira ku byonna tekuli munnayuganda byebakayana bonna tekuli munnayuganda akayana Nabbanja mukazi mulungi history number 1 olundi nembagamba ajjalanyi atambule ng'omunyolo talina Nabbanja namugamba ajja nchallenge nga atambule ng'omunyolo kwata omuto gwa Nabbanja okwata n'ogwa Ssegono ogigatta ojja kufuna answer kwata omuto gwa Ssegono okwata ogwa Nabbanja ojja kufuna answer Ssegono atambule ng'omuganda tajja kulaga Nabbanja atambule ng'omunyolo tagenda kulaga na kitawe waali kabere jjajjaawe Museveni nabagamba adda taliko kubuuza Janet nabagamba adda taliko kubuuza oyo muhoozi talina kyalina ate Salimu Salomo Somaali w'eggulu talina kintu kyonna kimukwasaganya ku Uganda kati ababbi bakaana ebintu bya Uganda bannayuganda basirise bali mu kubba ggwanga musirise mujja tegeera bwe nabagamba ekigambo baganda manya temwasooka kitegeera mwakakitegere ate nze sibaniya sirwana nammwe nze nzija ne information nenjiteeka bwetuukirira nga muga sajja ono mulogo baayina essabo siri mulogo sirina ssabo nkujjukiza emmanda tezitemba buli muntu gw'osanze emmanda zibaako n'akatebe kaazo gwezisiimye okitegedde bulungi nnyo kati nabagamba baganda manya mujja bategeera banyiiganyiiga mangu tebategereka buvuna buddo babbi batemu tebazikiza mpaka nga bafunye kibaagala kati mujja kitegeera mukitegedde bulungi nnyo emmali gibalwanira abannayuganda abagirwanira abagwira tekuli ayinako jjajje mu Uganda bonna tekuli ayinako jjajje mu Uganda kati waliwo message eno mbadde nga nfuluma information abantu nga basirika kati kambasomere message eno muwulire bulungi nnyo ya mu luzungu ngenda baddira mu Luganda olutonotono. Good evening, Mr. Rombuye Fred Ekemeko Ali.
I'm from communicating with my brother, whom I told about that they are in Chankwanzi. Actually, he's crying and he has told me that Uganda is under captivity by the Tutsi. Akawongeza akalungi mukulu Fred Lumbuye ekekemeko ali. Munange nva kwogera ne muganda wange olwaleero. Muganda wange ono aliyo Chankwanzi angambye nti tulaba omusajja Lumbuye ngali mu kwogera ebigambo naye olwalire ebbanga litumaze eno tubitegedde omusajja byogera bituufu. Eggwanga Uganda liri mu buwambe. Naffe twagende tukimanyi naye ate tuzuulidde n'ekituufu. Nagamba, out of the 400 people in the training session here, we've realized that the native are 70 according to the names on their list. Batu twale embuzi bina ez'abantu tubadde edo nga tuli mu kutendekebwa naye tukizudde nti ku bantu ebina Bannayuganda abatuufu tuliko 7 okusinziira ku mannya agaliko ne ge tulabyeko okusoma ku bupande. Bulijjo mbeera ne mbaga ebintu bino nga mwemagaza ng'akabwa kasibe ku ggaali kasigadde kunyiriza lusu. Tekasobola kulaje kava nga ne maaso kuba mukama waba akasiikiriza akavuga ye atudde kulundaganya avuga akabwa kali mugo kaje. Nyegeja kava tekalabayo kati Bannayuganda basinga obonyi tubadde ng'obubwa. Nyando avuga atutwala batusibye kaggaali su. Tetusobola kukyusa muntu okulaje tuva yavuga buvuzi. Katugende ku kitundu ekyokubiri ebitundu bisatu bya message. All of this we are crying like it we are Ugandans to protect and then can join later, but things are not easy to their side. Intimidation are very high. Misomanga babiwandiise. He trusted that in all forces, let it be police, UPDF, ISO, ESO, PUSO, FUSO, FUSO, PUKO, rather to find a native in those offices. And almost 75% of the forces in Uganda are now Tutsis. Akugambibwa ati. Tuli mu kwemagaza, tuli mu kukaaba. Nga Bannayuganda bonna badde bebase. Naye ekituufu kiri nti tuli eno mu kukaaba getukaaba getukomba mu kujja okuyigira ebintu bino tetwamanya tumaze obituukamu wakati amanya gaffe balaba ga bannansi bali mu kututiisatiisa era tukitegeddeko nti batutambulirako nabo batulaba naye bye tugenze okulaba okusinziira tusanze ebintu bino wammanga nti wattu bw'otunula mu poliisi mu ggye lya UPDF omuli ISO, ESO kizibu nnyo okusanga Bannayuganda abaddala. Era ebitundu ebisinga obungi 7 ku buli 10 bonna bali mu magye ga Uganda essaawa zino batuusi. Eyo siriiyo nsoma njabbi balaga wano maze saagala oge nti nakusomedde ekintu kye neewandiikidde. As you've been telling us, he has clarified it that whenever they go to Somalia, Congo and Central African Republic, the commanders starting removing the names of their own from going to front line to live in the offices. Munanga bojjo wadde ojjo tulombolole ennaku n'otubulya ebigambo bino nga naffe munne twebuzabuza ng'abafuka banaaba. Muganda wakitegedde mbu lwabagenda ku ntole z'abasindiseemu gambe Somalia ku muliraano e Congo walinde ku muliraano e Central African Republic abaduumizi b'amagye gano bonna batandika okujjako amannya gaabo abaabwe ne balekamu ffe bannakabala tugende ku lutalo bakube emmome zino embaata zaaneti nga zisigadde mu yaafeesi. Bannayuganda mbadde nga mbagamba kiwano tukyagenda mu maaso. Ng'embaata zaaneti zisigadde mu yaafeesi bannayuganda bannakabala nga bagenda ku lutalo nga baba battirayo. To reduce the numbers, some are now applying for early retirement due to fear and divisionism in the army. Nti Bannayuganda bangi essaawa zino balimu okutya abali mu bitongole by'okwerinda.
abasinga obungi bataddeyo empapula zaabwe bafulume amagye ekyosi kibagwe wala olw'okuba nti bali mu kutya saako n'okwawulibwa mu bitongole by'amagye. Mbadde nga mbagamba batya mmwe. Omanye ekinoonyesa ndi kakiraka kimemese kweka buli kimu kyogera nga bwe kiri. Ayagala kiwulirize atakyagala kitokiwuliriza. Abasinga okunyiiga kuno bali related ku kabano group aka 250 master plan. Abasinga okungobera n'okumpuliriza Uganda bannakabala bannansi. So ndi wano bategeeza omulimo gwange ngukola nga bwe guwandiikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda. Kati gwawuliranga akagatto k'enkwambaziza akatuuse kiri yoli okunyiigira mu nzikiza nga akunamira muzibe. Otherwise ngenda byogera mpaka kuwulira bubi. Ngenda byogera nga birina okubeera mpaka kuwulira bubi. Noza mukitegedde. Kati munnange bibagambye mbitegere muzuukuke. Otherwise nze olumu nja kutuula wano nga sikyakola live nga nzija negiteerako n'enseka busenegala bano twabizuukusa nga biganya okuzuuka. Muwulira speed. Muwulira speed. Ndoza mutegedde. Message nzogedde bino biwa sijja balaga kubanga sijja balaga ne kasitanji basomedde mugitegedde butegeezi. Mukitegedde butegeezi ekintu ekyo mukirabye. Bwe mmalo kiraba mulina ka video ke mulabye nga abasirikale ba SFC bali mu kubba abantu mu bitundu bye Wankulukuku. Mulabye video emu nga abasirikale ba SFC bali mu kubba abantu e Wankulukuku. Wabula abasirikale bano bonna nkidda abasirikale bonna bali mu nnaku baavu bazibu. Era okukuba omuggo ekibakubisa baavu. Mwalabyeko ko nga baga nti waliwo omwami abuze Charles Muvawala. Wattu y'omu ku gwe baasiseeko essimu bwe yafulumye endowooza asabe essimu ye ng'ayambadde bulungi nnyo ekizibaawo n'omutega nswera ebyaddiridde ng'agenza okubasaba essimu baamukubye nakati gyali teryamanyiiyo. So y'omu ku gwe babbyeko essimu ye ne bamukuba yabadde alikoodinga oba yabadde akola ki naye nga baamusiseeko essimu ne bagiwamba. Njagala weetegereza akatambi kano bulungi nnyo kengenda okulaga. Ka seconds 47 njagala nkalage bulungi nnyo. Ngenda kakulaga mu mabega ne mu maaso. Aba munange essimu yange eno. Njagala nkakulaga awo. Okalabe bulungi nnyo. Akansoke nzijeko ekitala kino. Njagala nkakulage wano bulungi oyo omusose kapozi ba SFC. Kati njagala nkazannya okalabe. Najja n'amusikako essimu awo. N'afuluma wuuyo mu kanzu. Omulaba n'afuluma mu kanzu. N'agenda abanja essimu ye. Omulaba wuli agenza okubanja essimu ye. Ebyaddiridde zezo empi n'ebisambagere olaba abantu ne badduka n'okudduka. Tannaddamu kulabikako n'olwaleero. Kankabazanyire wano mu ange endala. Aba SFC mbalaba. Kati kankabazanyira no mu ange endala wano mujja kala bulungi. Abagenda mukulako essimu giraba n'agimukuulako. Najja n'avaamu agenda ajje abanje essimu ye.
genda mulaba agenze kubanja essimu ye. Eyadidde bye musindika munda mukuba nsamba ggere n'abantu ne badduka. Nakatanaddamu kumanyika waali. Abasirikale ng'abo bwe baba tebamanyise mateeka kati ng'ono w'omulaba akutte bendeweera agijje ku muntu agifunyiza agitadde waajagadde kubanga babasomesa physical training. Babasomesa physical training babasomesangako mateeka. Nakibasomesa wiiki wene bagamba nti 80% of all police officers in Uganda they lack a knowledge about the constitution. The only thing they get is just physical training. Nothing they know about the law. But they are law enforcers. Which law are they enforcing when they know nothing about the law? Bakwatisa mateeka kinga tebamanyi mateeka. No bennyini tebeemanyi. Tunulira akatambi kano. So, beba sirikale betulina mu ggwanga, Museveni bwati bwakuziza eggwanga ng'alitadde mu fear. Kanfundikira ne statement ya. Museveni tafuga nko ggwanga lya Uganda ng'ayise mateeka. Abadde mu gambling. Because Museveni hates law. Museveni doesn't work under the constitution. There is no any label in the world who can bend in the presence of the law. There is no label who can bend in the presence of the law. Nowhere. They work under their jungle war instructions, not under the constitution. Yensonga lwaki olwatuuka n'atandikirawo okujja abantu bonna be yali atya. N'asanga constitution eyakolebwa ku lunaku lwe baatuwa independence 1962 n'agijjawo. N'akola eye dictionary ye eya 1995. Yensonga lwaki alina obuyinza bungi n'okusala bannansi kubanga oli muyeekera. Teri muyeekera akolera ku mateeka. N'olw'ensonga eyo video njagala gifundikira nkutegeeze tudiringa na mmenyi w'amateeka eyeefuula nti akolesa amateeka nga takozesa mateeka. Tugenda mu kalulu ka mateeka. Say no to vote and leave. It's unconstitutional. Protest vote is lawful. Ba MP bakansala mwenna bannayuganda baagala emirembe mulumbe kiwanuka kiryowa mulumbe Muhoozi mulumbe Museveni mulumbe Simon Byabakama muyise linnya ki mulijjukire muyise linnya ki Mbereeju nkiddamu buli munnayuganda akozesa social media platform yo ng'olumba Simon olumba Mbereeju Byabakama Simon Byabakama Mbereeju olumba Muhoozi tibahabulwa olumba Museveni ebintu bakola tebiri mateeka ffe tuli mateeka. Yenna n'asirika nga tobuulidde bantu nti muli mateeka kye mukola kiri mateeka kitegeeza oli against the protest vote toyagala gavumenti kukyuka. Say no to vote and leave. It is unconstitutional. Tekiriyo. For the first time tugenda kukwata abantu bano nga tubakwatira mu mateeka. Tugenda kwekalakasa nga twekalakasiza mu mateeka. Nkiddamu tugenda kukwata abantu bano nga tubakwatira mu mateeka nga twekalakasiza mu mateeka. Mbereeju wonna wooli Simon Byabakama tujja. Nyandi Yosoferi tibahabulwa we are coming.
sigwa inaddayo oli wagula n'ekimotoka emyaka 10 otambula owaluka olinga embaata emaamira. We are coming for you. Oli mutabani wa atayina windows anywa n'agayira n'ameketa n'amacupa n'asoma okutuuka kusoma noti y'eddakiika 2 ng'agisoma busome tagijje mu mutwe. N'oli muganda omusomali alina okubeera Mogadishu ng'ali mu kulya mmira ali ggulu ali mu kutawaanya abantu tujja. N'oli omukyala yeesiga ebiziga ebirala n'abiwuuta buusi Anita Amongi nammwe tujja. Weefudde King Meke Bukedya ne Musoga nammwe tujja. Buli ssaawa era tugenda basalako mwe mulindeeko. Amateeka tugamanyi, constitution tugimanyi, mwe mulindeeko. Mukama 13 mpeera video ewedde tujja sinkana lunaku lwonna mweraba.